kibi nnyo nti abantu abakulu era abategeevu bale mutegeera obubaka obwava mu bbaluwa ya Jenosale Musale kyannaku nnyo okugenda batakuyise kiswaza abantu abakuze ng'osaba n'emmere mukulu Lagadi ankwasa ensonyi n'okumwogerako emyaka gya Lagadi tekyayendera for nothing yatuuse n'omugamba gwoze otya wane nga mwewunya okuba ng'ali ggulu namugamba abatu bambabuzaako nembagamba nti Merry Christmas and Happy New Year mbagaliza omwaka ogw'emirembe n'essanyu mbagaliza amazaalibwa ga Mukama Yesu Kristo amalungi mbasaba twekuume tukuume abaana tucakale bulungi abakyakala mwewale ofuna embuto ze mutetegekedde mwewale okutambula nga temulina bigendererwa oba nga tomanyi goal tambula ng'omanyi woolaga genda gye bakuyise gwe batayise beerako ewuosa olwoba olumu nze ndi wano omugagga Sula tanampa Christmas naye ndowooza agenda kumpa omudidi wentuukidde naye gwali eyandaba nkugamba nti olunaku lw'enkya lukulu ffe twaniza Mukama Yesu Kristo amazaalibwa ge mbasaba mweyise bulungi mutambule bulungi mukuume obulamu ekyokukuuma obulamu kintu kikulu nnyo bw'oba olina gye bakuyise ng'olina famire emmere ewomera nnyo mu families ez'awamu ewomera nnyo mu bazadde baffe naye ffe abatalina bazadde bw'ofuna bakuyita gye tugenda ne tutuula wamu n'abo baba bafuuse bazadde baffe ku nsi tunoonya emikwano tuzaaliddwa abantu ab'enjawulo bangi tuzaaliddwa mu maka mangi tukwidde mu ngalo z'abantu nnyingi bamaama ba amu bafuka baganda baffe tebasobola kutwegaana ba Jenosale Musale batuzadde tuli baana baabwe abaja tulina olumpungu abasula motors deyamena abantu abatuzadde mu bukulu President Museveni Pastor Bujingo Pastor Nabisamano Kakande zenzaliddwa abantu bangi era nkuziddwa abantu bangi mama Fino yo mama wange forever and ever so n'olwekyo nti oba olina gye bakuyise bweyise bulungi tambula bulungi atosobola okudda ewaka mu budde obutuufu bagenda okusaba tugenda kukeera mu church naye tujja kuvaayo mangu olw'ensonga nti service tebagiwanvuya nnyo olw'okukuuma emmere lunaku lwa lw'amasala abaana mubakuume mwojja batwala mu bintu by'okuzannyiramu ate mubeerabire bw'otwala omwana out focusinga ku mwana oyo mufeeko abatana bagula bintu mugende kuwucha kids collection wali ku Ntebe Road mugule ebintu ebirungi engoye mukole shopping mugule engoye ezifaanagana eza Christmas ate osobola n'otwala abaana ne bali awo ekyemisana n'ekyeggulo naawe osobola ogenda n'oliira awo kuwucha hotel and shoots wali ku Ntebe Road kuwucha kids collection n'olwekyo mbakubiriza okwekuuma n'okusobola okumalako omwaka ate tuyingire omwaka ogujja ogw'emirembe n'essanyu abantu abasinga balabanga abagumazeeko atuuka ku Christmas yeekola ebikolobero n'akuba enduulu ne yeebamba n'afuna n'embuto z'ategekedde naye okumala obumaze olunaku oba awa ogikuba wayite mu kiyita ekyango buli lwomala nga olunaku ne luziba ne lukya weebaze Allah weebaze Katonda ow'ekitiibwa just a week a month otolabanga ekyangu muganda wange olunaku just a day okumalako day buli otwogera buli awayita essaawa waliwo abafa waliwo abakutuka ng'olusobadde n'abalamu ng'obasuubira nti balamu nnyo naye ate nga waliwo n'ayitira ku kitanda waali tafudde n'aba n'emyaka emirala 10 n'olwekyo Katonda wa kitiibwa Allah tumugulumize tumuwe ekitiibwa kye twekume tusigale nga tubalamu twagala n'ebbanja tulina lyakwagalana gwowaako muweeko gweyagala mwagale abanyiiga baleke banyiige wabula ofuna gw'osimye mwesanyuse ebitali byampaka naye mwekebeze muleme kufa sirimu abala mukozese kondomu omuntu gw'oteekengedde ekyokwenyumira kyo kya Katonda n'olwekyo mbakubiriza okweyisa obulungi ŋŋanza omwabuzi wa pulezidenti full figure general okusookera ddala ngenda kwebaza Jenosale Musale nga mugamba nti kitaffe weebale tukwebaza olw'okwagala eggwanga lyaffe n'ensi yaffe n'okulina bannayuganda okubeera ng'osobola okutondawo emirimu olunaku lw'eggulo Jenosale Musale yagguddewo industrial park Acholi region mu Acholi region industrial park efulumya ebintu bweziti zino engoye nyambadde Uganda Anywhere namunkekeera ku sente ntono nnyo ate nga ndi mu Uganda Anywhere because according ku bakola engoye zino according to weather yaffe
weather yaffe twambala engoye nyingi ezitali zaffe ne tubutuka ne tulwala oluusi emivumu abali gye bambaddemu naye zino engoye zaffe wano ate nga tebaziseera ne wondabira wano nyambadde Uganda Wear naye buli muntu wempita muntu agamba you are very smart, you are looking good, you are very smart oba nabanda bebendoza mugenda gamba mu smart bakuba ndi mulungi anyway nebaza nnyo General Salim Saleh webale kulwana okulaba nga ensi yaffe giteekamu emirimu n'abavubuka bawe emirimu baguddewo Industrial Park Acholi region ekola ebintu ebyenjawulo nga pavers, tile, amataala, bulbs, engoye nga zino amasuuka ebintu bingi nnyo baga n'okubanga ate bava invest kamu abantu bangi abakolamu because region nga Acholi region Industrial Park ebeera ekozesa abantu abali mu 10,000. That's why nvuddeyo okwebaza General Salim Saleh olwekyo so I think ndowooza ekyo nkimaze mwebazizza era naawe gumuganda ngaali mu Acholi region you can go and buy osobole okukola orders ozibere nga zikutukako ku sente ntono because bwe tusuubula mu Uganda tekubaako misolo bw'okiguze bw'okitwala mu dduuka lera bw'okitunda mwewala okukaba emisolo nga musuubula ate ewala musuubula wane mwete ebintu ate ne bibeerako emisolo ne mbeera nga temufunye magoba gamala oba ne mbeera nga munyigizibwa mu misolo so n'olwekyo Industrial Park gye baguddewo eri mu Acholi region genda osubula baga asubula balubu asubula pavers asubula tiles asubula ebintu ebikozesebwa toys whatever ebintu ebyamasanyalaze byonna byomanyi byonna asubula engatto asubula baga z'abaana ab'amasomero asubula suitcase ayagala okukola pavers ng'eriko erinnya lyo yagala kukola tile ng'ennyumba yesoma linnya lyo nti Jack oba Jazz oba Rita you can go and order bakolere tile ng'esoma erinnya lyo Acholi Industrial Park wewaguddwawo Industrial Park mwebazizza nnyo okubanga bannayuganda bataddemu amaanyi mangi n'okubagasa ensi yaabwe n'okulaba ate nga bingi ebisobola okutambula nga bigatta ku nsi yaffe General I salute thank you so much webale kuba na mutima gwa ggwanga nandikuyinza bannayuganda ffenna okufuna omutima gw'eggwanga n'okwagala ensi yaffe kubanga tugenda sigala nga tuli bannayuganda tubeera bantu ba nsi ndala tukole ebitukulaakulanya tukole ebitugattako tupushinga ebyaffe tusharinge peace and love okusinga okusharinga obukyayi ekintu nga kino bwekyeba kiteeke ku mukutu gwo kyongereyo ensi yaffe ate twongere okukivaamu tomanya maybe omwana wo naye alikolera awo oba omwana wo anafunamu omulimu oba omuzzukulu ate naawe kenyini okusobola okusuubulamu n'olwekyo nebaza nnyo bakama baffe abakulembeze b'eggwanga nebaza General Salim Saleh nebaza His Excellency the President Father of the Nation mwagaliza Christmas ennungi n'omwaka ogw'emirembe n'essanyu n'emyaka emingi mingi Mukama ayongere omukozesa amuteekeko ekisa kyamuwa obulamu amuwa okwagala okulungi ate amuwe n'obulamu obulungi President w'eggwanga ne General Salim Saleh namwe n'Abannayuganda Merry Christmas and Happy New Year twekuume tubeere balamu tutambule bungi ennaku zino nzibu nnyo nnyo za masanyu mangi ate za kweyagala nnyo weewala okusigibwa obulwadde wala okwagala abantu okufuna AIDS kozesa condom maybe wekebeze tozaala baana botetegekedde kubakyawa kubateeka mu nsi kulwanagana n'olwekyo musanyuka mpola asanyuka ng'ofumiitiriza nga mbagamba nti reason as the world masterpiece success and fair based on reason and reality osobola okuganyulwamu osobola okufunamu so thank you so much General Salim Saleh salute yeah okay okay awe nyini nga okuweereza obubaka obwo awe twalabidde message eyo era ndowooza mu kuggulawo ekkolero eryo oba paaka eyo empya ey'amakolero ey'eggulu Jeno n'ayisa obubaka bwe yasindise eri abayimbi ababadde mu lukuŋŋaana olwo simanyi babadde bayitiddwe n'atuwabula engeri gy'oli nti oli muwabuzi wa president naye obubaka obwaweerezebwa bwasaasanye nnyo ku mutimbagano olunaku lw'eggulo ne leero era nga y'ensonga eri mu kwewuunyisa bannayuganda message gy'oyinza oweereza abo ababaddeyo boolyawo ne bannayuganda bakubira church kyannaku nnyo omuganda agamba nti mpulukutu za musota zigenda na miggo njagala okutegeeza bannayuganda recent mwana ebbaluwa General Salim Saleh gye yawandikira Federation omukulembeze w'eggwanga the president of the Federation oba omukulembeze w'abayimbi ate omwabuzi wa president ku creative omukulu Edrisa Musuuza Bawa minister n'amugamba ng'alaga nti akooye bannange omuntu waliwo watuuka n'agamba nti enough is enough omuntu nabagamba nti omusajja oyo watuukidde okukwata pen n'awandiika mu mukono gwe ayina ekiri beyond ekiri too much oba ekimutuuse mukifumitizeeko mumanyi nti abakooye eggulu era nasaba navayo nensaba nkojo PA wa Jeno ne mugaba bawandikire meya w'ekibuga ggulu bawandikire RPC bawandikire ne DPC okulaba nga Abannayuganda bangi tebayingira mu ggulu n'abayimbi okwesiba mu ggulu n'okubeera nga bali emmere ey'obwereere
omukyala gwe bayita Sanyu Hotel yeggulu abanja sente mpitirivu nnyo bonna akaaba ate ne baswana mu hotelo z'abeeni ne baziddukamu kibi nnyo nti abantu abakulu era abategeevu bale mutegeera obubaka obwava mu bbaluwa ya Jerusalem Sale kyannaku nnyo okugenda batakuyise kiswaza abantu abakuze ng'osaba n'emmere mukulu Lagadi ankwasa ensonyi n'okumwogerako emyaka gya Lagadi tekyayendera for nothing yatuuse n'omugamba gwoze otya wane nga mwewuunya okuba ng'ali ggulu namugamba yabadde kugamba nga yeewuunya enjogera gino gye yayogedde si enjogera eya bulijjo beesaaga in fact bamaze okukyogera yagambye njagala nkibadde mu bannayuganda bakirabe yagambye musician I'm tired of you let me clear on camera nakiddamu mu kamera nga kyategeeza nakana kimanyi mugenda kunvuma kuba olida abamanyi n'empisa zaabwe tebasiima bampisa mbi bali ugly bali boga stock naga nkimanyi mugenda kunvuma ku TikTok weya yabuza kirabira okola ki wano kwegamba nga ali surprised wansonga yaze kutongoza industry namba egasa amawanga n'amawanga not Uganda only mutugenda okubanga bannayuganda ate nabo bajja babasuulemu abayimbi ne baziba ekintu omusajja kyazza okukola kubanga baafuuka soda baafuuka too much balinga amazzi aganawa mu ngalo ku mikolo kyekiseera mumanye nti mulina obukulembeze omusajja abamenyedde obukulembeze bwe mulina n'abagamba mwatwala National Theatre mwatwala ki Lagadi olemeddwa okukula n'okufumintiriza nti buli kyokola okikolanga competition okikolanga alwanyisa Kenzo era Jerusalem Sale njagala okuma message eno kyabasooka okukola kwe kujjawo obukiiko buli obulala bwonna obukola competition ku Kenzo Federation esigale nga yetongodde nga yevuganya yetwala music industry mu maaso olw'ensonga wakali kyo forum yerabanga ye mukulu yerabanga yasinga yebalanga Kenzo gwalina okubanga gwawuliriza songa ate kali kyo forum bibaddewo ebbanga bibina bina jeno byamenyemenye bibaddewo ebbanga ddene ebbanga ddene bibaddewo byagasa ki byakola ki byayamba ki okuleka okulisivinga sente omusajja ayogera billion and billion managers yakabateekamu kitegeeza nti industry singa atereera dda Kenzo yakaja tanaba nakuweza ndoza myaka 2 wa mwaka kyakozeko mu kyamulabyeko ku bayimbi nga bali wamu muleko ku bayimbi nga basizinze fire muleko ku bayimbi nga basobola okutuula awamu ne basse ekibu ne bakwa kibateesa mulaba nti ne tufuna mulwadde obulamu bumuvinga ne tufuna kimalaye Kenzo nga tuse ewa Dr. Jose Camillo ne sente yatutenze yazuwadde nze emiliyoni ne miliyoni nti at least olina wotandikira olwa Federation ne baza Edilisa Musuza president wa Federation bwatuse mu ddwaliro yalagidde yatoye order nga president nti mukwate miliyoni ne miliyoni west muzitwe Dr. Jose Camillo nzo omukalumba omuwanika wa Federation we ayitedde sente ezo ne mulaga mama Dr. Jose Camillo ne bamukwasa sente ezo ntolaba at least Kenzo yakajja aina kyakoze ne budget ye bogiraba according ku budget Jerusalem gye yakata nga tewali kyakolebwa emabega myaka ne myaka abadde ata sente tewali kikoleddwa kati bana bala bali wanga abalwanyisa Kenzo kyeki kyenkuzayo ku bayimbi nakugamba nga fina wandikidde UCC nti wano waliwo obutali bumu bayina kuwandikira Kenzo because Kenzo ye Federation yali waggulu wa kalicho folamu kalicho bichi bla bla byonna ebyo byowulira dome simanyi dome batekawo bibuma simanyi bichi domain whatever and what byonna lukujjukujju kyatusaje Jerusalem Sale atuyambe kuba mukama afate kitaffe tetumulagira tusabusabya kirowozeko either engeje byaliwo nabiteka mu sente nyine bitako kibikola abigirewo ddala Federation najebeke banga tonena kyekoze jabalekawo abayimbi babere ku domain ya Federation tube n'omukulembeze omu kubangera ye muwabuzi wa president creativity nolwekyo ndowooza nti nga bwe ngambye nti omuganda agamba empulukutu z'omusota obuswavu obadde mwabulabye naye njagala okwogera ku kintu ky'omulangira Suna Numa Suna muyimbi ye muyimbi omu ku bayita ba Good Life na ku data eddoboozi lya Suna wano mu Uganda wabatalina yekka basobola okubeera abayimbi nga babiri abavuganya ne Suna ng'omuzza ku Dr. Jose Camillo ate muvubuka ali creative muvubuka omugezi ayiya Suna bamugamba ave ggulu nakolanga video eziddamu sijja kuva ggulu naddamu nakonda sijja kuva ggulu nazze kulaba Sale wamulabye tewamulabye oye waita Jerusalem babadde tomulabangako wayimbye nagamba ki kwegamba nti wonyigiza nyindo ogireta omusayi musajja mumunyigiriza nnyo omusajja ono mukulembeze n'ennaku zino zaalimu zakulaba family n'abaana be n'abakazi be anaabalabaddi abantu abaana alabaddi regions z'abavubuka
fe batutuma okuweereza eggwanga tuweereza eggwanga bunaku tubeera mu bavubuka nga twogerezeganya nabo twogenda baki tubenga begatta ku kibiina kya NRM tubakkirisiza naye onoonya n'obudde gye nakwe appointment omutwale yeeku bavubuka abalina endowooza ez'enjawulo ezitwala eggwanga mu maaso nga tewali kubanga abayimbi batufuuse yoleke bafuuse problem omuzungu alina ekigambo ekigamba omuzungu agamba nti the only way to conquer fear is to face fear. The only way to conquer fear is to face fear. Sometimes empudukutu z'omusota zigana na ki abayimbi mbate wante tumusobola kutegera genocide yayimire na Lauren clear mu face enkambo nye tali ya tata etali ya bulijjo nga kyategeeza ali serious yayambadde kala ya geno abasajja balina kala nga 8 nakugamba Geno Museveni wamulaba nga yambadde uniform mu West Space era speech jakola nga ali mu uniform si jakola nga ali mu white speech jakola nga ali mu yellow si jakola nga ali mu uniform abanga ali mu white njaga otandika kotika President Museveni Geno Musale speech yakoze jjo yakoze ya ekyo kibaita general salute just wake up and open your mind mukule nkwatira ko tebufuka bumbo wa era lunakulwaira onsanyusa nnyo big events okuva mu bivolo mbadde mugamba nnyo nti big oli muwala mugezi oli muwala omusiraamu obusiraamu gwe bwetaaga otegeka ebidongo by'abaseegu Allah ali mu kuteekako misango otegeka abantu abafuna sirimu abafuna ki obukaba n'enziku buli otegeka abantu bafuna enziku n'obukaba Allah agemulira gwe ki n'olwekyo big olwaleero avuddeyo n'asayininga out n'agataddamu kutegeka bivulu okuleka okutegeka emisomo gy'obuyisiraamu n'okusoma empaka za Quran dawa biki blabla nsanyusa nnyo olwekyo olwa big events salute I love you so much my daughter okubanga ofumintiriza because ekivulo kyasembeyo mwakyebe ekyabadde mwenna mumanyi muzayise batandi genocide musalamu agala nnyo bamutegeka kubba site bamutegeka lwa kumwagala kyovola basite kyovola se batatosoba mukola mu shemu kyovola se batatuka ku ending nga tayagala kuyimba naye nga ate shejjudde ku sente nnyingi ennyo nga tebagala muwa sente ze nga bagamba boyimba batoyimba gwamanyi sale musala asasule era sale yamala kusindika sente ne basasula sebata nalinya ku steady late that's why nanyime that yaziyimba nenga gobola muzayise batande badda ku bashemu kubanga namazenga tayimba baku bulungi bwa music wa muzayise batasomesa eggwanga awonye emitima gy'abantu edo ddagala eyo njiri yandi badda ku town ennene nga Masaka nagenda Fort nagenda Mbalala nagenda Jinja nagenda Mbale nagenda something like okwetole eggwanga nanga kuba towns ennene nagenda Gulu like nga kuba town ennene olw'ensonga abasajja abo ba legend balina kuyimba shows mu mwaka bwe batyo mulundi gumu ne bawumula ne bala kusendeza abwe kya njagala kuongerezaako okusaba Geno musaba at least tuyambe ku Kenzo bateleze music industry tubebaza nti corporate yo eyayise era eri kumwaliro gwa parliament kyetumanyi tegenda kuyambako ku bayimbi abayimba music wabenga ba chance n'olwega music omulungi babumoza radio bafa naye kati abana bagenda kufuna kusanya okulanga bali savinga ku busente bwa music wabwe kyebalina okukola before abali mu music industry bantu balala obasanga ku beach nga bayagala basula ku mazzi bale manyi g'abaana abaana kyovola abantu babera banyivu nosanga omulangira Suna nga yayimba music gyali akuba buli wamulingitoni ne baga nti M10 musoloza billion and billion waste nenga yeba mugoba mu nyumba talina adde mitwalisa kinandebe ntino kintu ekikyamu kyensaba yambeko ku bayimbi at least bafune copyright law ekyokubiri bafibweko abayimbi abala mu nsendala mu nambala bene yagala gye beyagala ne bafa kati abana bajja kusigala nga beyagala olw'ensonga nti copyright law bajja approving ate nebeera ng'ekola ne wane wafunza n'okulaba nga bajja approving ate neetakola ekizibu kyawana so nsaba Geno ne His Excellency the President bayambeko ku Kenzo basobola okukola ekintu ng'ekyo kyakyengenda okusaba President w'eggwanga His Excellency the President of Uganda Fount of Honor Father of the Nation President Museveni ne Geno Musale kyemusaba mbasaba abayimbi nga kati okugeza nga Dr. Jose Chameleone is a human being naye muntu akulera akowa akoze tetusobola kwegana Chameleone nga Uganda banga Africa nti awanise bendera ya Uganda tetusobola Chameleone kyabugagga asset ya gwanga Uganda tetukyabanja Chameleone luyimba wadde ekigambo tetukyalina message tugenda mu banja gamba bantu naye it's a legend adeetaga okuwummula naye awumule mu respect President Museveni Chameleone mukwata list omu ambassador mu ministry ya tourism Chameleone nyenyi nchabulambuzi Chameleone ogamba bugambi nti wa tourism mwala bakuwa no Kiwanda yaleetako ku simanyi sijukira naye waliwo Kiwanda yabera ministry eyo
ne bayita Kenzo mwana bebyo bulambuzi je byatuuka na bameka balambule waffe ne ba Bill Gates bajja ku board lwaki ti Kenzo ina asset Kenzo asset ya gwanga abavubuka ngabo muzeyi batwala okole nabo bateka ko mu ministries ennene tulina ministries wano nga tezituyambe wadde tugasa kati nga ministry ya integrity and simanyi bichi effects and integrity olina ne ministry wa gwanga gotamanyi linnya ne webuza ministry ne liwe kolaki nenga ali kupelle ole million azifuna nenga no mbuza nte gwanga osobola diwanikira ki nga tekiriwo kamioni siye muimbe yandiyimbye government ne malo okuvayo okusonda sente kamioni siye yandiyimbye nabanga bamunonza ambulance bebavuka abandi badenga balina jet according to music way jet namanga walale mukuvuga paka mu America mubala ba Jay-Z na at least tugezeko tuba appreciating nga balamu kamioni mwana asobola okufane bakola ceremony burial nola bamizinga ne bagikuba 15 ne bakola betya ne bayita bazika bati final service maizani obwo naye batachadda abatasiimiddwa kyekisa tusima abantu nga balamu okusinga okusima abantu nga bafudde wano bazika kasije gwanga mizire je kitale nnyo naye namalalo kati bagasigulayo ettaka bali banje buli naku basiba mu kota abana be basiba bakane ettaka bali tuwala obo sibwe enkanye eri abantu abalwaniride gwanga lyaffe you get it wano muzayi mirundi yazikibwa naye fine kale yazikibwa naye at least singa yasimiwa mulamu yandifudde nga mu mativu muzayi mirundi yandifudde nga takyali ku YouTube channel ntagenda kunoonyaki nga ina kapero la aka milioni 230 haina milioni 5 buli mwezi haina milioni 3 ntugamba nti buli mwaka kale akunganye milioni 9 bwa wako bakazi be n'abana na bla bla Aira saving akamubeza unatagenda ku YouTube channel kuchayibwa abantu kusiga buchayi kuogeza busungu bayogezanga busungu bakatolubwama ne bafanga abantu amu babanyigide bambiransa bambasonyiwe babumule mirembe basobola okubeera still nga bebase mirembe kuba amazima nti banyigiriza abantu tunyigiriza abantu bingi mu kwogera mu neisa mu byetukola era kyensaba next year nze buli muntu gwenyiza mu guno omwaka I'm very sorry Obochi mind nakunyinza nakwogera ko mu bubimu butamanya ne mu kumanya mu kwogera mu ntambula I'm very sorry next year ndagala kuchozinga peace nina malalo genasimye nakaleko ne misalaba nina abantu bendeka mu mwaka guno ngane wono jja no mfuira ku mumwa sijja kodda ngane wono sino limi because amazima gani twetaga mirembe tulwanira ddembe munsi obo oli aganye jiko gwe muleke atwale ejja yagala ali kumaze ko mulekere katonda mu challenging era jja musasula abantu bantu baleko nga basasulwa mu bubi bwabwe mu bukamba bwe bakozesa abantu bangi bakuyingira navuma baawo tamulabangako navuma abaana bo yebo oyogera ku mamwe nanyiga boyogera ku abe nanyiga nobuza abana bange bo badde vuma silani babange govuma yesi muntu nabalabe muvuma nabo bana ba abantu oli navayo navuma aji ali tayagala omwagale bobeerako naye nti beeyagadde okuyagala ebbanja letulina why not omukazi nganza ayimidde oyagala andekera nti omukazi omusava nganze ali bwatanjagala yagale kiti yagwe tewewunya omusajja okolekawo omukazi omungi nayagala gwe goyita omubi oba omusajja okolekawo omukazi omungi nnyo nayagala omubi omanyi kyekitegeeza kitegeeza nti kyeyamuzuulamu gwe kyali amisinga mu ggwe era ekyamukolesangawo n'olwekyo kyembasaba tutuzinge peace entalo tuzireke mu mwaka omukadde ate tukyuse ku bulamu tusobola okubeera ne YouTube channels nga twogerako bintu birungi bizimba bantu tusobola okuba ne YouTube channel nga tupreachinga peace business ya muno nojaba nogiteekayo maybe nakuja nakwawe something era abantu bajja kulaba bajja kusubscribinga balabe nefe twasalawo nti tukola ntalo zokka olina kuvuma muntu bitundu byakyama omuvume mbw atunula atya ebyo bebigenda otunda themena abantu abatusoka ku social media nze na abazungu yateekako omuti obanga alaga obasimba akamuli n'akamonde ne kakula ng'alina likes views era nga afuna sente naye ffe wano twasalawo okusiga bukyalo yalumba ne maama wo mu kyalo toyi n'alaba ennyumba etalina toyi amalalo gakirawo batogakola nga gakuba ebintu modula ebyo nze nebaza katonda nti nina eddembe mutima gwange ate nti sikakibwa kyenjogera ate mmanyi kyenjogera because nina experience ekyokusatu ama miss trending first of all ndi mukyala mulungi ama miss trending ate nina ekisa kya katonda nkimanyi nti kyenkola kyonna kibeerako ekisa kya katonda kijja ku trending oba okoze ki oba okoze eki kati gwale yagala okunguma oli wa ddembe sikumanyira sikulabangako ale yagala okuyomba nange praise I don't have your time I don't have a time to quarrel I'm choosing peace kubanga nanazi omusaayi gwa Yesu Kristo
ambagambe ekigambo kimu tugere tusabe wa Nabbi Samuel Kakande tugende tusabe ewa Pastor Bujingo Kananira tugenda kuba n'okusaba okwenjawulo okw'amaanyi mbagamba tugende tusabe ewa Pastor Bugembe wajja kubayo okusaba era okulungi okw'amaanyi tugende tweweeyo eri Katonda atusaasire ebitulemye mu mwaka guno tubikole mu gujja nkugamba gwe muganda wange ndaba sister wange bane dream next year tambula ng'olina ekirooto bane ekiruubirirwa kola omwaka ng'omanyi nti olina kyokolerera tokolerera bbiya kujjuza mabaala tokolerera bulwadde bwo kubanga bw'onoonywa ennyo n'osiriza ebibumba ojja kuba okoleredde bulwadde but bane dream at least obeeyo nekyeweegomba ogamba omwaka guno nange njagalako kino ate osabe ne Mukama akituukirize sate first tugenda kubeera ku Canaanland mu Vision Night era tujja kubayo n'okusaba okw'amaanyi mbasaba mwenna tuyingire omwaka nga tuli mu kusaba nga tuli mu kwegayirira Katonda tumusaba atwongere okumanya n'okutegeera tuwa obulamu n'amagezi akuuma abaana baffe gye basoma na gye batambulira bazadde baffe abakuume abongere obulamu obulungi abawonye abalina ebizibu ebyenjawulo bakitaffe abakuze Mukama abakuume atuwa ekisa kye ate ayongere okutugabirira ayongere okutamba naffe n'okutuwanguza ate n'okutufunira ebitugabirira n'okutufunira ebirungi n'emirimu emirungi n'emisaala gyaffe gyongezebweko so n'olwekyo mbagamba tugenda kubeera ku Canaanland n'omusumba Lozas Ojungo n'abasumba balina omukyala Suzanne Makula nze njakeera ku Soul TV ngenda kusigalako ku Soul n'omukulu Charles James Nkubuge program omusunsu zibeera ku Soul TV lunch awe ejja kusigala era nga gyeri ate Makula's show ejja kubeera era Bulora kuli still tujja kuba ne Gitu 56 mwana wa Dora Jimmy ejja kubeerako ate Party Africa Vuchi DJ Jamo nabo bajja kubeerako kutwaliza da music ow'omulembe nnyo byonna bigenda kubeera ku Soul TV and Soul Radio n'olwekyo wekumire ku Soul Radio and Soul TV litakamya Faluku sasa bajja kuwa amawulire amalungi ne Muhammad Wamala ate Prince Apollo ajja kuba kunyonyola bice bibaddewo mu nnaku enkulu na bice bitambudde era ku Soul TV ajja kweta aba security ennungi babeerenga ate nabo boogera biki bye balabye mu nnaku enkulu so n'olwekyo mbagamba ekigambo kimu tusigale nga tukuuma eddembe tube n'eddembe mu nsi muno Mukama atukulembere mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu